Manyani yetaaga okuwulira kino naye njagala ompulirize bulungi. Nkakasa olunaku olwaleero nnyina gwe njogera naye. Toddanga emabega. Abantu batera kudda mabega ng'alonda ssente. Abantu batera kudda mabega ng'ayina kyeyerabidde ku dduuka ku boutique oba ayina kyasudde. Mwejjeemu omuze gw'okudda emabega. Katonda akulaza amaaso ag'omwoyo. N'osaba by'osabye Katonda n'akuggyako. Ekikwa ky'okubonaabona, ekikwa ky'amaziga, naye era osigala olowooza kudda mabega. Mu bulamu bw'ensana buli muntu atunuulira forward than backward. Kubanga ekintu ekiri emabega kibackstabbing, nga buli ali emabega akukongoola. Njagala okutegeeza Katonda bw'akuyambanga n'ova mu relationship. Kubanga teri ava mu relationship ng'emuyisa bulungi. Buli muntu agivaamu ng'alina byakooye. Omuntu oyo n'ajja mu bulamu bwo ne kuba kwetondera bwetondezi. Tomuddiranga. Olw'ensonga gy'agenzeko akaseera bigaanye, akomyewo mu bulamu bwo kubanga gwe yagumiikirizanga rubbish. Kobe musajja kobe mukazi bw'ovanga mu relationship togiddiranga. Era basudde yayimba nti akadda nnyuma baganda bange kassa. Omuntu gw'otuuse okuta mu bulamu bwo ng'abadde akuyisa bubi nkulayira tasaa kukyuka. Atekkako bubisi kasubi. Kubanga njagala okutegeeza nti wali yali akwetaaga nnyo wewasibira ebintu ofuluma ogende. Ne bw'aba musajja omukazi oyo bwe wamugambira nti kino nkikooye n'agaana okikyusa kitegeeza tali kikyusa. Omuntu yenna aba ali ready ku ggwe bw'oyinsistinga n'omugamba kino kimpisa bubi ebiseera ebisinga omuntu akireka. Tosobola kubeera wantu omuntu n'akuleka n'ofuluma ng'abadde akwetaaga n'ofuluma geeti nti ono banaasirika. Kati obaddeeyo mu myezi 5 myezi 6 owooza nti ex wange neetaaga mwe mukyatomera nnyo. Ex waakwetaaga kubanga yakikakasa nti olina kasente. Ex waakwetaaga kubanga yakikakasa nti walinnya ku nnyonyi olinamu. Ex waakwetaaga kumaliriza bye yaleka bye yalowooza nti bifiiridde ddala kati akomyewo okumaliriza. Baganda bange abalungi akadda nnyuma kassa. Teri kintu kirungi nga Katonda kurestoringa ku musaalaba n'osigala ng'era ogwetimbyeko. Bakujja ku musaalaba odda ku musaalaba. Everyone can start afresh. It is a matter of time. Lwakuba abamu kumwe mukola ensobi nti wova mu relationship oddukira mu ndala. N'otasooka kutuula kwekkakkanya ku realizinga ki ekyakulemye eri. N'oteewa budde kuwona. Bali mu kukozesa lwa nsonga teweewa budde kwetegeera kuwona na kwekkakkanya. Omuntu alina okubeera perfect ali mu ggwe munda. Bw'ova mu relationship togiddamu. Newe jiba mukwano gubakera ku mashana akugeya. Kitegeeza talisobola kulekeraawo. Ajja kukwetondera but you know your limits. Kyentegeeza. Asobola okwetonda n'omusonyiwa naye manya w'okoma naye. Njagalo kigamba baganda bange ab'obuwala mwenna gye muli. Sitaani talokoka. Bw'atyo bw'abeera ebbanga lyonna. Ekigambo sorry it is said everywhere. Era waliwo aboogera sorry ng'ogiraba eriko ne condition. Weegendereze baani. Mulekeraawo okudda emabega. Ate n'omanyi ekinnuma. Abamu kummwe oli mu kudda mabega mbola okuba oli yali akuprovidinga sex omulungi osirwa obukujjudde. Oli mu kudda mabega oli mugenda kulwala siriimu olw'okuba someone was good in bed. Someone was like